Balamusiza nateera mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Olwaleero ngenda gabanako nammwe olunyiriri nga luva mu kitabo kya Yokaana essuula ya 11 ya 11 olunyiriri lwa 25 na 26. Yesu n'amugamba nti, nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Ekyo kikkiriza. Wano Yesu yali ayogera n'omukyala gwe bayita Maliza mu Luganda, mu Luzungu gwe bayita Martha. Maliza yali muganda wa Lazaalo. Wano nga banyumyamu Yesu nga tannaba kuzuukiza Lazaalo. Wabula nga amugamba, nze kuzuukira n'obulamu. Nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Kaakano gw'omukkiriza mu Kristo njagala okuzzaamu amaanyi. Bwe tufiirwanga oba naawe kennyini bw'oba olowooza ku kufaako, njagala obe n'amaanyi mangi mu ggwe nti newankubadde mu bulamu buno tugenda kufa, naye tulibeerawo lubeerera ne Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu. Ewali obulamu obutulinze obw'essanyu, obw'emirembe n'emirembe, obutaliimu kukaaba, obutaliimu kubonaabona, ennaku yonna gy'omanyi ey'oku nsi ng'ekomye, nga tuli mu bulamu obw'eddembe, obwo bulamu obutulindiridde. Omukkiriza mu Kristo ow'oluganda, mwannyinaze, njagala okuzzaamu amaanyi okunywerera ku ekyo kye wakkiriza, okunywerera ku Yesu Kristo gwe wakkiriza. Omusumba yenna ne bw'alikola nsobi ki takujjanga ku kukkiriza ku Yesu Kristo. Bantu bangi bavudde mu kugoberera Yesu Kristo, bavudde mu kugoberera Katonda olw'okuba omusumba gundi yakola bw'ati, omusumba gundi yakola bw'ati. Naye omusumba oyo si ye kukkiriza, si ye bulamu, ate si ye kuzuukira. Yesu agamba nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Yesu ye kuzuukira ate era ye bulamu. Njagala okuzzaamu amaanyi, nywerera ku Yesu. Abantu bayiwa, abantu bayiwa. Oyinza okukeera ku makya nange n'owulira nga nyina kye nakoze ne nkuyiwa n'ogamba oyo abadde atugamba ano bulijjo, naye ebigambo bye nkugamba saagala obitwale nga byange. Njagala otwale ekyo ekyawandiikibwa. So okuzzaamu amaanyi mu ngeri endala, omuntu wo yenna wa luganda, maama wo, taata wo, kasita aba nga akkiririza mu Yesu Kristo nga yalokolebwa, manya nti oliddamu n'omulaba singa aba akufuddeko. Beera n'essuubi, beera n'essanyu wamu mu nnaku. Onakuwala olw'okuba nga ogenda kusubwa omuntu wo akugenzeeko, naate olina essanyu nti oliddamu n'omulaba kuba olina essuubi nti oliddamu n'omulaba. Waliwo oyo nno alina abantu be nga tebakkiriza Yesu Kristo, tebafuna kakisaako, oba nga bafuna kakisaako ne bawulira enjiri naye ne batagikkiriza, nga taliddamu kubalaba. So bw'obanga okyabalina nga tebannakkiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo, faayo nnyo okubabuulira ku Yesu Kristo. Babuulire oyo yekka yekka agaba obulamu obutaggwaawo. Nkwegayirira, bwegayirire Mukama, beera ku maviivi go, ofukamire weegayirire Mukama waffe, osabe. Naye nga tosaba kufuna bino bya bugagga bya ku nsi, byonna butaliimu.
sabira abantu b'oyagala okubeera nabo mu ggulu, basabire okudda eri Mukama, basabire obulamu obutaggwaawo, basabire okumanya Yesu Kristo kuba kye kisinga mu bulamu buno bwe tulimu obw'ensi eno. Kanziremu okusoma olunyiriri luno nfundikire nalwo lukubeere mu bwongo nga tuyita mu wiiki eno. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Ekyo kikkiriza. Maliza n'amugamba nti Mukama wange, nzikiriza nti gwe Kristo, omwana wa Katonda ajja mu nsi. Mukama abankuumire, mbaagala nnyo era nsaba tusisinkane mu vidiyo eneddako. Bw'oba ng'olaba obubaka buno bwa mugaso eri obulamu bwo, bulina kye bukuyigiriza, sharinga ne munno. Tomanya ayinza okuba alina kyayitamu. Sharinga vidiyo eno ne munno. Nze sinoonya views oba likes, wabula nnoonya kuzzaamu maanyi abo abakkiriza n'abatanabakukkiriza okubategeeza obubaka bwa Katonda, ekigambo kya Katonda eyatutonda n'atuteeka ku nsi eno, basobole okumukkirizaamu, basobole okutambuza obulamu bwabwe mu ngeri ennuŋŋamu. So nze okukusaba okusharinga vidiyo eno, oba toyamba nze, oyamba oyo gw'ogisharingidde asobole okuddamu ku maanyi, abantu baweddemu essuubi. Kanfundikire vidiyo eno, saagala gifuula mpanvu nnyo. Tusisinkane mu vidiyo eneddako. Mukama bankuumire.